Embeera bwetweri nga poliisi w'ofiisi ya Ssaabaminisita, Red Cross, St John's Ambulance n'ebitongole ebirala bingi bamaliriza enteekateeka zaabwe okweŋŋanga obusambattuko n'ebigwa bitalaze mu kiseera eky'okulayiza omukulembeze w'eggwanga. Enkola gye tutaddewo olw'okweteekerateekera omukulembeze w'eggwanga Ronde ng'agenda okulayirizibwa okubeera ku ntebe eyo nga pulezidenti. Nti omukolo guno gugenda kubeerawo nga 12 omwezi guno ogwa Meeyi omwaka guno ogwa 2016. Tulaba nti omukolo guno mukulu munene ate gwa kitiibwa. Embeera eno naddala enkuba efudde emba ensangi zino mu bitundu by'e Kampala y'emu ku nsonga ennyingi eziwaliriza poliisi, Red Cross n'abalala bangi abagwa mu kkowe eryo ery'okusitukiramu n'enteekateeka etali emu eno. Embeera eno poliisi egyogeddeko oluvannyuma lw'omugga Kumya ku luguudo oluva e Fort Portal okudda e Bundibugyo okubumbuluka era bangi ne balusuulamu akaba. Tuyina okudde mu KCCA nga bwe mmanyi biseera bya nkuba singa wabaawo amazzi nga gajjudde mu kitundu emyala gizibikidde kitwanguyira nnyo okukontinetinga ali wano wa KCCA n'akonekitinga mangu nnyo mu sisitemu ye nasobola okuzibukula omufulejje ogwo omwalo ogwo amazzi gasobola okutambula obulamu bw'abantu bubeera nga butaasiddwa. Woofiisi ya Ssaabaminisita etegeeza nti wateereddwawo ennamba z'essimu buli wendi nkufuna mu kaweefube w'okuloopa obusambattuko bonna wamu n'ebigwa bitalaze kw'ossa n'engoye ez'enjawulo ezigenda okwambalirwa abantu abagenda okulwanyisa okulwana obwezzingirire okutaasa obulamu bw'abantu ko n'obusambattuko mu kiseera kino kyonna. Ofiisi ya Prime Minister eyina kye tuyita National Coordination and Operations Center nayo tugitaddewo kati ng'ejja kukola ssaawa 24 buli lunaku okumala ennaku 10 tusobole okulaba nti oli bw'abeera afunye ekizibu alina watuukirako oba akubye essimu n'asobola okufuna obuyambi obwo. Wabula wabaddewo amaloboozi okuva mu nsonda ez'enjawulo ku nsonga y'obutitimbe bw'ensimbi woofiisi ya Ssaabaminisita ne poliisi ze bakozesezza mu nteekateeka eno naye kino ne bakyebalama nga bagamba nti zivudde mu bantu ssekinnoomu. Ne ba other private players we bali wano nga tukolera wamu kyova olaba nti ambulances eziri wabweru awo zivudde mu bitongole by'enjawulo, fire tenders, recovery trucks, graders, backhoes. Wakati mu kunyweza ebyokwerinda woofiisi ya Ssaabaminisita ne poliisi bateereddwa ku nninga okuwa eggwanga ensonga lwaki ku mulundi guno ebyokwerinda binywezeddwa okwawukana nguka gye buvuddeko. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko mu mwaka gwa 2011 bannakibiina kya FDC ko n'ab'olulyo olwabula gavumenti beekumamu ogutaaka nga bawakanya okulayira kwa Pulezidenti Museveni era wano kwekyavaako abantu ab'enjawulo okukola effujjo omwali okuba amayinja ku mmotoka z'abagenyi abaali ku luguudo oluva Entebbe okudda mu kibuga Kampala.